mu butuufu kino kyo ekisagazi kyakula ne kigangayira era nga wano mu butuufu n'emisu gisobola okwekwekamu emisu gisobola okwekwekamu. Abayizi beetaniranga nnyo ebifo nga bino okusobola okufuna munnange Ddungu asobole okubagemulira. Ddungu ye lubaale w'abayizi naye omuyizi Ayigga yekka tumuyita mulyagujuba. Omuyizi Ayigga yekka tumuyita mulyagujuba. Jjukira nti abayizi babeera bangi ku kyalo era abayizi abo omu agenda ku kizigo. Ekizigo ntegeeza ensiko oba ku ttale awo waalabye nti waliwo ensolo oba musu oba mpeewo oba njobe n'ekirala kyonna ekisobola okubeera mu kisiko. Kaakati omuyizi oyo ye mu buufu bwe tumuyita omuzizi kuba abeera azize ensolo era ye muyizi omukulu kubanga yaziga era yabatwala bano abalala bonna. Tugende wano tugende wali nalabyewo omusu nalabyewo enjobe oba empeewo n'abatwala. Kati kyobola tumuyita omuyizi omukulu. Omuzizi yamanya ensolo gye yalabye n'agenda n'abategeeza. Naye omuyizi Ayigga yekka tumuyita mulyagujuba. Weewaawo ndowooza ekyo okiyize era okitegedde olunaku luno olwaleero. Wano we tuli wensinzidde okusomesa ekigambo mulyagujuba olwaleero.